Anabire Mary nga nzalwa South Sudan y'omu ku baana abeetabye mu kisakaate kya Maama Nnabagereka eky'omwaka guno. Ono agamba nti byayize mu kisakaate yayita lutanko nti waliwo abamuyigiriza. I've learned how to cook, how to greet, how to respect your elders. When I go home, I would like to show my parents what I had learned from the kisakaate, and I'm so happy that today I'm going home. Ono abadde omu ku baana basukka mu 5 abeetabye mu kisakaate. Ssabasajja Kabaka wa Buganda asiimye okuggalawo ekisakaate kino mu butongole. Ono asusse n'okuggulawo ekizimbe ku ssomero lino oluvannyuma n'ayanirizibwa abaana abeetabye mu kisakaate kino. Omulamu gw'ekisakaate ky'omulundi guno gubadde obuntubulamu mu bikolwa byange. Nga namunsota Nnaabagereka eri Obuganda, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ne Maama Naginda bakkaatiriza obukulu bw'ekisakaate. Enteekateeka y'ekisakaate etuwa omukisa okuddamu okufuna Abaganda ne Bannayuganda abalala nga babuvunaanyizibwa nga balumirwa Obwakabaka nga balumirwa ne Uganda. Nalabye abaana nga basanyufu nnyo ate nga beetegefu okuyiga. Weewaawo abamu bajja tebaagala, naye oluvannyuma lw'ennaku nga 2 batandika okumanyiira era n'okunyumirwa bye bayiga. Mu kwogera ku Ssabasajja Kabaka atendereza omulimu amakola Nnaabagereka gwakoze mu baana b'eggwanga. Twongera okusiima ne sekusiima Nnaabagereka. Olw'ekirowoozo kino ekiteekateeka abaana baffe okubeera n'omutima ogwagala eggwanga n'obuwangwa bwabwe ate nga gwagaliza n'abalala okweyagalira mu buwangwa bwabwe. Kyokyo nabwe kitategeezezza nti ebisomesebwa abaana bano binaateekebwa mu nkola ebiseera bya Uganda ne Buganda bitangavu. Tubakuutira okuwulira abazadde bammwe n'okusoma ennyo kibasobozese okuvuganya obulungi mu nsi. Abaana balidde akendo mu bannaabwe bakwasiddwa ebirabo. Ewaffe twazaalibwa bawala bokka n'enjisa okubeera n'abalenzi, kati njiza okubeera omuntu mulamu. Nali manyi okukwata naye nga sikozesa speed nga we nali nkozesa wano nga tupracticinga okukwata. Nyize nga bwe basala enkoko, nga bwe bakola oluwombo ne balubika. Nyize nga bwe bakola flower vase, osobola ogikola n'omala n'otunda n'ofunamu ssente zo. Ivan Chimushigozi, NTV Kusawemo.